الحمد لله رب العالمين دنا في دنوه وعلى في علوه لا يحويه زمان ولا يحيط به مكان ولا يؤود حفظ ما خلق ولم يخلقه على مثال سبقه بل أنشأه ابتداء وعدله استناء. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، أوصي نفسي وأوصيكم بتقوى الله عز وجل وراقبوه مراقبة من يعلم أنه يسمع ويرى. تزودوا فإن خير زاد التقوى واتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم ترحمون. abebitibwa bakkiriza atenderezebwa owekitiibwa allahu subhanahu wa ta'ala. owekitiibwa allah atukoledde enteekateeka okutuulako mu bifo ebisinga okuba ebyebbeeyi. alladhi qaala fiiha rasul sallallahu alayhi wasallam, omubaka wa allah bye yawaako ripooti, wa huwa asdaqu lqaa'iliin, nga yasinga bonna bagaba ripooti okugaba ripooti entuufu. yagamba sallallahu alayhi wasallam, majtama'a qawmun fi baytin min buyuti llah, tetusobola kukuŋŋaana nga we tukuŋŋaanye mu nyumba y'owekitiibwa allah. ng'okuŋŋaana okwo tekuli aimless, bal nga aimu yaffe mu kukuŋŋaana yatiluuna kitaaba allah, tukuŋŋaanye kusoma kulaani. wayatadarasuunahu fima bainahum, n'okumanya ebikwata ku kulaani tubyeyigirize wakati waffe. ekyo kyekyaffe. maatha ala llahi ilaina, fe bwe tumala okukola ekyo lowooza allah atuddiza ki? yagamba alayhi salatu wassalam, illa nazalat alayhim sakina, allah abasaako obuki? obutebenkevu. si kyokka, wakhaffatuhum almalaika, ne tutuula n'abampembe ab'ebbeeyi mu bitonde bya allah nga nazo zezi malayika. tunulamu ng'otudde ku sayidi gy'otudde malayika ne ku sayidi gy'otudde malayika, nga teri nsonga egireese okujjako kuwambaatira olw'omulimu omulungi gw'okoze. si kyokka, wa ghashiyatuhum rrahma, obusaasizi ne butubuutikira wenna we tuli lwakutuulako mu bifo bifaanaganako bwe biti. ab'ebitiibwa abakuŋŋaanye wano olwaleero, ubashirukum, mukkirize mbawa amawulire ag'essanyu, annakum insha allahu maghfurin, nti tunaagenda okuva wano nga tetukyalina byonoono byonna, nga allah abitusonyiye. ate si kubitusonyiwa busonyi, wakad buddilu sayiatikum hasanat, neze mubadde muyinanga ensobi allah azikyusiza zibadde ku sayidi eno, kati zikyuse zizze ku sayidi eriwa eno. bwe mubadde muyinanga ebyonoono allah bibafuulidde emirimu emiki? emirungi. omuddu abuuza nti ekyo kisoboka? somako mu ssuula bagiyita Furqan, ndoza aya 63-64. laba allahu subhanahu wa ta'ala bwe yategeeza abeenenya, yagamba nti waman taaba wa amila saliha fa innahu yatuubu ila llahi mataba,
إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. سما وليه مبيا الله ييogera kubagola ensobi n'agigwamu n'agoberezaako omulimu omulungi mu format ey'okumwenenyeza Allah musonyiwe ku byonoono byakulembeza okukola, n'osalawo okola emirimu nga gino gy'oliko. Allah yagamba nti abo nno fa ulaika alladhina abafaanaganako bwe batyo beebo Allah bakolera ki yubaddilu llahu sayiatihim hasanat. bye babadde bayinanga ebyonoono Allah bibakyusiza n'abibafuulira emirimu emiki emirungi. So ebyo byonna bituukibwako ddi ng'otuddeko mu kifo ekifaanaganako bwe kiti. wa aidan ubashirukum ibadallah wa aqulu hani'an lakum wa tibtum wa taba mamshakum wa tabawwa'tum min aljannati manzila. tubagamba nti alhamdulillah mukutte ekkube tuufu, muli mu kkube tuufu, direction gye mukutte batwala mu jjana. waddalilu qawlu rasul sallallahu alayhi wasallam, n'ekikakasa ekigambo kyange kyembagambe nti lino ekkubo mulikutte lye mukutte libatwala mu jjana ya Allah, kigambo kya nabi muhammadin sallallahu alayhi wasallam. yagamba nti man salaka tariqa yaltamisu fihi ilman, yenna yavudde wakaawo n'osiba akakaaya n'ogolola ekkanzu n'otambula mpola mpola ng'ekikuleese ovudde wakaawo wansi eri n'ojja ng'ozze ku masjidi Aisha kusoma, mbaka sa sallam yagamba nti sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna. gwe Allah naawe ekkuboyo erikutwala mu jjana lijjamu binnya, n'obeera ng'otambula kaki kaweweevu nga museetwe. abato hello, bakulu stop it, you come this way. nani jangu eno mujje eno wamma mwembi, mujje wano mutuule wano. omwawo kati gwe totuulaawo, wevaawo yanga otuule wano neseeka. waliwo omulala alina amutawanya, owanike omukono. olina akutawanya tewali? Okay. Naam. tugambye nti omuntu yenna bw'akwata ekkubo ng'alinoonyaamu kukola ki? kumanya ddiini ya Allah, Allah amwanguyiriza ekkubo erimutwala mu ki? mu jjana. kituufu oba nedda? wangi ffenna tukanye nti kituufu. wamma mukyala gwe ali wano okumanya okujja wano okusoma kituufu. wewagenda okuva ekigambo kya seeka kyagenda okukugamba nti singa bbaawo akugaana gwe n'owalaze empaka Allah akunyiigira. ntegerekisi bbaawo n'akugaana gwe newekkiriza n'okola ekyo ekikusanyusizza nti Allah akola atya, n'okitegeera okuva n'olwayo nti n'ekyo kyonoono nti ye ekivaamu n'ogamba nti okuva n'olwaleero kamanda bw'ayogera siddamu. tegerekisi olaba bw'ofunye ekkuba erikuyingiza ejjana. bombaka sallam yagamba nti iza sallat almar'atu khamsaha, omukyala yenna singa asaala essola ze mmeka 5, wasaamat shaharaha, neramansaaniyo n'okola otya, wa ta'at ba'alaha, n'ogondera balo, n'ogondera ani baawo kyalagira kyokola, n'obeera ng'ogoberera mugoberere kyayagala kyogenda mu maaso n'okkola. wano togenda nti mpulidde, wano kola booti nti ntegedde. omubaka sallama yagamba nti adkhalahu llahu aljanna min ayi abwaabiha thamaniyat shit. Allah agenda kuyingiza omukyalo oyo ejjana, yagenda okusalawo ku miryango 8 ayingirira muguliwa. naye ng'ensonga ziri meka? essala gisadde, ramanzaani asiibye,
agondedde bbaawe. Ebyo tubitegeerera wano mu darusi. Wogenda okufunira ebigambo ebigenda okugamba nti omuntu yenna singa agamba nti subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim, Allah akola atya? Amwagala nnyo n'amusitula amadaala, ebigambo ebyo ne bizitowa ku minzaani y'emirimu gye. Bw'onaakola ekyo ng'era obulungi omaze obufuna mu maaso ga Allahu subhanahu wa ta'ala. N'olw'ensonga eyo baganda bange bitibwe, kuba erituleeta okusoma, kuba eritutwala mu jjana y'ekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala. Omusomo gwaffe ogw'olwaleero bi'awnillahi wa tawfiqihi tugenda kwejjukanya hadithi emu bweti insha Allah mu ddakiika enfunze. Hadithi eyo eva ku sahaba ayitibwa Ubaidullahi. Hadithi yayogerwa Imamu Ibn Majah wa ghayru. Omubaka alayhi salatu wassalam yasomesa n'agamba, man asbaha, omuntu yenna singa Allah akusaasira n'obukeesa ng'okedde ku makya kwonna kw'olunaku lw'oba okeesezza, naye nga bino wammanga obiyina, Allah n'akusaasira ne bukya ku makya n'ozuukuka nga bino okola otya? Obirina. Ekisooka, man asbaha minkum, yenna abaabukeesezza ku mmwe, aminan fi sarabi, nga tayina munoonya, n'obukeesa ng'oyina eddembe. Mumanyi kye bayita eddembe? Salaamu alaikum. Mumanyi eddembe? Baganda bange ab'ebitiibwa, la yaarifu ahadun, teri muntu amanyi ni'matul amni illa man faqadaha, teri muntu mufu amanyi kyengera kya ddembe okujjako Allah gw'alijjeeko. Allah olunaku lwali kujjako eddembe ne bakuyisaako ekibaluwa ekikunoonya, ne bwe kiriba kya LC, naam, LC Kabulengo Akurayiti, nga bakola batya? LC wanu ng'ekunoonya, aga nti yenna alaba ku budala amutuleetere mu mbeera yonna gy'alimu. Ng'ekyo chairman LC wanu yakiyisiza n'akiwa defense n'akirangirira. Omugenda kulaba omuddu abadde ow'ekkiro ebibiri nga zeesalira kumukumu nga talina yadde edduyiro gwakoze. Kiki? Faqida al amn, eddembe likoze litya? Limuweddeko. Abantu baggwebwako emirembe mu mbeera za mirundi mingi. Omuntu asobola okuggwebwako eddembe nga wakaawe, ng'omuddu akakasa mu bifo ebisinga okuba nti tebiri seefu gy'ali, ge maka ge yazimba, n'akwata obukadde 150 n'agula poloti 10 ku 10 Kabulengwa, n'amala ogigula n'azimbamu ennyumba ya $7,000,000, n'amala ogizimbamu n'akwata $1,50,000 n'ayanjula omukyala n'amuzaalamu n'abaki n'abaana. Ne bukeera enkya ng'omukyala gwe yateekamu sente nnyingi n'ennyumba gye yateekamu sente nki, n'awaka we yagula sente nnyingi, kyekifo ekisinga okuba ekya jahannama mu nsi wano. Ekyo bwe kiri, abadde omusanga ku kkuba essaawa 7 ogw'ekiro, naye nga talina kyakola atya kudda waka. Naye ng'ewaka gy'atya okudda waliyo omukyala gwe yalonda n'amwanjula ne sente ze, naye ng'akakasa nti omukyala oyo wandabirako. Abantu bangi nga takyalya wuwe kantu, ng'omwami teyeesiga mukyala nga n'omukyala bw'ateesiga muki, nga tebasobola ku ttupa y'amazzi eno nga bwe ntudde wano n'enginywako, nga bwe nsitukawo bwe nzira sisobola ginywako kuba gwende saatudde wano mukyala wange. Allah akugjeeko eddembe. Eddembe eryo buli wali kuggwako tosobola kubeera bulungi, ne bw'oba oli mugagga, ne bw'oba mukulembeze, ne bw'obeera mu bitiibwa byonna
ebifaanaganako bwe bityo tosobola kuba na ddembe, tosobola kuba bulungi. lidhalika omubaka yaga nti omuntu yenna singa abukeesa ku mmwe aminan fi sarabi yani fi baitihi وقال بعض العلماء آمنا في طريقه nga toyina mutawaana mu kkubo mwoyita. Omuntu asobola okubeerawo ng'ava kupakasa era akasente akafunye, naye ng'obweraliikirivu bw'ayina n'atuuka n'okusula gy'apakasirizza ng'atya okutambula okutuuka ewaka kuba akakasa ndi mu kkubo mwagenda okuyita muyinza okuba temuli seefu. Yani tayina ddembe, tayina bukuumi ku ye na bintu bye. Ne bwe bukyanga ku makya ng'okakasa nti ne bwe mba nnyina miliyoni 10 ntambula butungi nnyo ne ntuuka ewange nga tewali atutte kyani kyange, ng'okakasa nti ewaka gy'olaga toyina akunoonya, toyina ebbaluwa ekunoonya ku LC, toyina ebbaluwa ekunoonya ku poliisi, toyina bondi yakweripootinga, toyina court orders zigenda maaso na kuyigga, toliiko baani n'emu mu nsi. Naam, n'olaba nga bwoto bw'ofaanana ng'oyina eddembe eryo. Eddembe eryo terifunika okuggyako ng'oyina bino wammanga. Ekisooka ng'oyina tawhidi. Omuntu akkiriza Allah aba n'eddembe. Omushiriku tayina ddembe, omusamiza tayina ddembe. Mukyala gwenjulira, singa oyita awantu wonna w'obadde oyambalidde jiribaabu yo ng'ojja ku masjidi kusoma ddalasa, w'olinnye bw'oti, mulirwana awo n'ajja n'ayerawo bw'ati, n'ayoolawo ettaka w'olinnye, oddamu okujja gy'ojja? Abanga ojja, lwaki tojja? Bweraliikirivu. Omukazi oyo yanjodde ettaka, kanneetambulire, kankole bweti. Nti abanga ayodde ki? Nti ayodde bigere saawa eno ntambuza ki? Oyo omukazi yanjoola ebigere, yakuyoola ebigere otambuza ki? Naam, omukyala yakuyoola ebigere otambuza ki? Aminan fi sarabi, nga toyina kunoonya, ng'oyina eddembe gwe wennyini mu mutima gwo nga oyina la ilaha illa Allah, toyina kunoonya mu mbeera ya buki ya busamize. Abaddu babeerawo nga mweraliikirivu nnyo. Lwaki emmese esaze nedda sayidi eno? Lwaki nsanze gundi? Lwaki oyo antunuulidde bw'ati? Hatta n'embuzi bwe mutunuulira neekubaganya amatu yeebuuza, kanti lwaki embuzi entunuulidde n'enyeenya amatu? Wadde oyagala ekole ki? Tolina ddembe. Lidhalik owekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala yagenda maaso aga nti ayu lfariqaini ahaqu bil amni, ku bashiriku n'abagendera Allah abali ku la ilaha illa Allah, ku groups ebbiri baliwo abatuufu abalina eddembe. Allah nayanukula naga nti alladhina amanu, abakkiriza Allah, walam yalbisu imanahum bidhulmin, ne batagatta mu bukkiriza bwabwe bulyazaamaanya. Mu kukkiriza kwabwe Allah ne batagattamu busamize, ne batagattamu kubanayirizi, ne batagattamu kwenda maaso na kusamira. Allah ga nti ulaika lahumul amunu, abo bayina eddembe. Ne bw'oyoola ebigere gwe gwomanyi ddugala ngalozo, kuba la yusibana illa ma kataba Allahu lana huwa maulana. Tolina kyogenda kukola gwe ne bw'onayoola ettaka gwogenda ofuna enkyakya mu bibatu. Tolina kyogenda kuntuusaako okujja ku Allah kyeyakola atya, kyeyampandiikako. Embuzi ne bw'enaakubagana amatu gaayo byayo, nza okuba etenderezemu. Gwe nolowooza olina kyekutegeeza. Omuntu omusamize taba na ddembe, yeeraliikirira ku kiwuugulu ekikaabye, ne yeeraliikirira ku ntambula z'emmese, ne yeeraliikirira ku ntambula y'empewo. Tijoli ku byonna alina kyayinako obuyinza. Teri gw'olina paaka y'emmese gy'omanyi nti emmese weziba zisala zirina kuva ziti nga zidda ziti. Lwaki entambula yazo ekutawaanya mu mutima?
lidhalik man asbaha minkum aminan fi sarabi, Allah gwabukwesereza nga ayina eddembe mu mutima gwo. eddembe tulifuna naki? oyina kusooka kwawula Allah n'otukuza omutima gwo ne guvaamu obusamise, ne guvaamu obulyazaamaanyi. bwe toyinza kuba na ddembe ng'okimanyi bulungi nnyo nti ekiro ekikeseza olwaleero olina gwe watuze. buli bw'osiriikirira bw'oti olaba omusaayi mu ngalo zo, watuze omuntu, wabbye gundi, buli ayitawo omagamaga, toyinza kuba na ddembe. kyovula Allahu subhanahu wa ta'ala yaga nti wa'ada Allahu alladhina amanu wa amilu salihati wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa amilu salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtadha lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi shay'a. Allah yasuubiza abaddu abamukkiriza ne bakola n'emirimu Allah gye balagira okukola emituufu, la yastakhlifannahum fil ard, Allah agenda kubasikiza ensi. Allah agenda kubasikiza ki? Ensi. Kama stakhlafa alladhina min qablikum, nga bwe yagisikiza abaatukulembera. Kuba ffenna tukakasa nti si ffe abaagisookako, nawe okakasa wadde emyaka oyina 12 si gwe wasooka kuki ku nsi, oli musika ku yo, nga naawe bwogenda okuvaako Allah agisikiza abaki abalala. yagandi la yastakhlifannahum fil ardi, Allah agenda kubasikiza ensi eno kama stakhlafa alladhina min qablikum, nga bwe yagisikiza abaatukulembera. wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtadha lahum, Allah agenda kubatebenkereza eddiini yaabwe gye yabasiimira. Mwesiimye muli basiraamu, eddiini gye mwina Allah wammwe ye yagibasiimira. wala yumakkinanna at-tamkin, Allah agenda kutebenkeza, agenda kubatebenkeriza ababukarize eddiini yammwe eyo gye yabasiimira. naga nti wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna, Allah agenda kubakyusizaamu we mubadde muyina okutya abateerewo eddembe. we mubadde muyina okutya wonna Allah abateerewo ki? eddembe. la hawla wala quwwata illa billah. omanyi kyekitegeeza nga Allah yakutadde emirembe mu kifuba, nanti n'ekijjanga ekizitowa kiwawuka, n'ekijjanga ekizitowa kiwawuka. incident eno yabaddewo olunaku lwaggulo, owange ku mulimu wennyini wenkolera. lunaku lwaggulo olw'omukaaga mba tuli awo ku mirimu, ng'emirimu tegitambula bulungi, saawa ziri wakati w'amagaribi awo kuyisha, tuba bize nnyo we tukolera. naye ng'ewange tewali yadde akenyeenya, tewali yadde akenyeenya. tuva mu isha eddakiika endala nga 2 era nga bwekito bwe kiri. omu ku baddu kyava gyendi naŋŋamba nti seeko omanyi okusoma lukuya? konze nti ate nsoma waaki? waliyo abamusoma, genda eri abamusoma okusomere. ga nti nedda, bw'oba omanyi okusoma lukuya wandibadde osoma lukuya n'oteekamu aya za sidiri, n'oteekamu ne sidiri yennyini, okola otya? oyiweko ku dduuka lye eyo. olw'ensonga waliwo omuddu yajja n'ayera awo bw'ati, n'ajjawo n'enfuunu mugaba yere, yatuyamba okutugirawo enfuufu. gwe baga nti okwera kwe n'obutatambula bwa mirimu birina akakwata? tebirina. ga nti kyogamba nti yayera wano wange wokka, wala wonna banyuse, gwe gyokola munyuse. ga nti tebirina nsonga, tobiŋŋamba saagala. ga nti tomanyi nti nabbi yagamba nti gyebiri naye si bye bino. tegerekisi nze tebinyononera mutima, sinaako bwetaavu. omuddu bwe yategedde nti bwendo bwefaanana, nakwata ekkubo nakolaki? nagenda nga munakuwavu, ndowooza nga tanfunyeemu simuwadde gaapu kumpa magezi ge. omanyi shaitaani za mirundi emeka? 2. shaitaani za mirundi emeka? shaitaani waliwo gye bayita shaitaanu linsu wa shaitaanu ljin. shaitaani ng'eyitidde mu majinni ne shaitaani ng'eyise mu maki? mu bantu. naye teri shaitaani esinga kuba mbi nga shaitaani y'abantu. fena tukanye nti shaitaani ziri mu bantu n'amajinni.
kuba Allah ganti min aljinnati wannas ziri mu bantu n'amaki naye shaitani eyimma jinni kaleko eyo nyangu bwofuna okutawanyisibwa kwonna okuva eri shaitani okuva mu majinni eyo nki kuba Allah yagamba nti wa imma yanzaghannaka min ashaitani nazghun fastaidhu billah bwowulira akajini kalina embeera gye gatandisa okukuteekateeka mu kifuba gamba audhu billahi min ashaitani rrajim sayadhhabu fawran kajja kgenda bisinde kajja kumanya wanti tewali parking naye omusiiba gwe gwa shaitani eri mu kifaananyi ekyaseka faiswali waliyadhu billah oba ekyange nga muddu shakiru liman ndabika ya ddiini naye nga wallahi idha fataha fammaha au idha fataha fammahu singa agenda maaso n'okuba nga abikkula akamwake tatakhayaru annaha babun min abwabi ljahannama an yuftahu oyinza okugamba nti baggudde omulyango mu miryango gya jahannama ng'ebigambo byonna ebimuvaamu wallahi bivundu nga idha ra'aytahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma'a liqawlihim ka'annahum hushubun musannada oga nti buli madde ndaba ng'omuntu budde kipulaayi nga shaitan min al-ins shaitani ya mu bantu yajja n'ebiboosibosi bwe bityo ekuyita mu sekita bwetyo lukuyo gimanyi lwaki tokola bwoti kakati olaba seeka gundi kakati naye ate manyi nebyabaseeka oba ogendeko newa pasita gundi oba owulirizeeko ku night player oba ogendeko owomusamise gundi shaitanu l-ins shaitanu l-ins volaba qala ahadu al-adib omukuba na adabu yagamba nti وكنت مرؤ من جند إبليس فالتقى بي الحال حتى صار إبليس من جندي فلو مات قبل كنت أحسن طرائق فسق ليس يحسنه بعد omuddomu yagenda maaso n'okunnyonnyola ku muntu eyali yeewaana mu bwonoonyi n'agamba nti nze nali muyizi eyali asomera mu ggye lya shaitaani naye faltaqa biya alhaal irimu yonna gye baali basomesa mu magye n'engifuna yonna n'engimalayo n'engattako eyange fasala ibilisu min jundi ne bukyenkyange yali kamanda shaitaani ibilisi ng'ate yeyeetaaga okusoma ku nze falaw mata kabiri singa kyali kisoboka ibilisi okufa nga nze nkyaliwo kuntu uhsinu taraiqa fisqi laysa yuhsinuhu badi nandibadde nsobola okubuza abantu nembakafuwaza olukafuwaza ibilisi lwatasobola shaitanu l-ins lidhalik tugamba nti eddembe Allah lyakuwadde okulifuna otebenkere n'eddembe eryo oyina kuba ng'oyina iman ng'oyina la ilaha illa Allah entukuvu mu mutima gwo nga togatta ku Allah lidhalik bwe munaasooka ne mukola ekyo abaganda banga bibitiibwa ekyo ekisooka mu ddunya mugenda kuba mumaze okifuna ekyokubiri omubaka alayhi salatu wassalam kyeyagenda mu maaso n'okugamba man asbaha minkum aminan fi sarabi yenna abukeesezza nga mutebenkevu ewakaawe mu kkubo lye mu mutima gwe nga toyinaawo kigenda mu maaso nakuba nti kikutwalaganya baganda bange ab'ebitiibwa essaawa eno singa mugenda mu maaso singa Allah akuwaayo chance no interactinga n'abaana abawangalira Gaza e Palestine no interactingako n'abantu abawangalira Ukraine no interactingako n'abantu abawangalira Congo no interactingako n'ensi yonna adduwalu alladhina ibtalaw بالحروب الداخلية والخارجية اذين mwentale ez'omunda n'ez'okungulu naye nga addabat tanka zikuba ebikompola emundu ziseka n'ebifaanaganako bwe zityo nogenda maaso nointeractingako nabo ng'obabuuza ku mbeera eyo naawe gy'olimu bagamba nti muganda wange teweeyitira tomanyi kyoyogerako abaddu yastayqidhuuna bagenda maaso n'okuba nga bazuukuka we babanga bonna otulo we tubakwatidde bwetekyali ayingira buliri kubwebakamu aga nti nyinza okuba nakayingira ekizimbe ne bakikuba
abaddu obasanga bali mumiti kambeereko wano wali safe wakanaddukayo abantu ensi yaabwe bagidduka banoonya wali ebibirabira atisi wewogomekaawo Allah abajjeeko eddembe gwaliyina era essola togisaala eddembe oliyina essola zo siza jama Allah bw'anaamala olikujjako ng'ogamba ha wallahi singa Allah addamu n'atutebenkereza edduniya ngenda kusaala jama abangi lwaki tokikola kati ng'okyaliyina tukose bulungi eddembe kuba Allah subhanahu wa ta'ala alituwadde ensonga nga ngivuddeko ensonga eyokubiri yajja mu hadithi ensonga mbaga nti omuntu oyo yenna abukeesa amina fi sarabi nga toyina ng'oyina eddembe ewakaawo ne mu kkubo mwotambulira ne mu ggwanga muwangalira ekyokubiri muafan fi jasadi muafan fi jasadi nga toyina wakuluma nga toyina wakola watya wakuluma baganda bange ab'ebitiibwa edduniya erumizibwa edduniya erumizibwa abaddu balwadde Allah ayina endwadde ng'obulwadde bwogigamba munno nalabako omuddu nali njogerako ne muganda wange omuwalimu naŋŋamba nti wallahi Allah ayina endwadde muganda wange Allah yampa obulwadde bw'okusiiyibwa omubiri ng'asonga nga yeetakula buki naga nti mpulira nga ndi restricted sisobola kutambula kuva wantu kugenda wantu mu bantu bangi olw'ekirwadde kino kwetakula mubiri gumusiiwa ne gumusiiwa n'atakula n'owetakula nobanga ayina ekikuliko naye ggwe toyina wakuluma omusuuba gwe tuyina nti tetuli balungi mu kulambula balwadde omuddu toyinanga olunaku lwoga nti bisimillah nafulumye waka wange puroguramu yange eri etya ngenda keera ku mulimu ngenda kukola hafudde from morning up to noon ngenda kukola okuva ku makya mpaka essaawa 6:7 nja kusaala dhuhuri luddawa ku masjidi emulago bwe mmala okusaala essola ya dhuhuri ngenda kulambulako mu institutes ez'enjawulo mu waadi ez'enjawulo mu balwadde abali mu ddwaliro otukolabe ku baddu itako mu baddu Allah bagezesezza n'obulwadde gestinga wali omulaba tolaba nti wano wazimbye oba ki naye ng'ali awo bwayasama bwati bwawumba ayasama bwawumba nga obulumi bwaliko talina wadde bwayinza bunnyonnyola muntu nga bumuluma okufa bufi gwogenda okusanga ng'alajana lubuto bweyenyola lubuto Allah mutaddaawo si lwa dakiika 2 nti agenda mmanjo luwone ali awo lumunyola oyite mu bakansa otunule Allah bwe yakola ebitonde osanga omuddu ekigere nga kiringa kiraana ng'ekigere kimbwa kisinga ekifuba kyo nga naye ekigere osanga omuddu nga Allah eriiso subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim ng'eriiso lyonna livuddeyo weri twegere eddudde tunulako osanga Allah gwawadde ow'emimiro osanga Allah gwakwasiza kansa w'olususu osanga Allah gwatadde mu mbeera oyiteyo ogendeko mu baddu abalwadde sikoseos osinkana omwana nga wa myaka 25 naye ng'owuwa emyaka 3 amusinga ng'ow'emyaka 25 azitowa kilo 17 emyaka 25 ng'ali awo embirizi ziri ku ngulu bwe ziti amaaso ge yero kamala obumazi ali awo bwatu Allah wamutadde gweyitako genda kugenza mu accident tuleko mu accident casualty wansi oyinza okugamba nti eri paaka nti buli muntu ajja balina omutuusizaawo
onatuuka olya abasawo bababuuka obubuusi bwe bati olyakutusa okugulu olyakutusa omukono olyakutusa esabiro olyafa bali awo mu ddwaliro naye gwe omukeseza toyina kunoonya. Kyakubiri muafan fi jasadi nga toyina wakuluma. Allah ayina endwadde ab'ebitiibwa, Allah ayina endwadde nga wonna wagitadde nga wallahi ojja kukombako, ojja kugamba nti kale singa ekutte ewalala. Antubadde n'omusibo gwa red eyes nga Allah gwagakwasizza agamba nti kale singa batemyeko okugulu, ng'alinga gwe bayiye omusenyu mu maaso, ng'alinga gwe bataddemu obujirito obusalasala mu maaso bw'ati, ng'akakasa teri bulwadde buluma kusinga obwo. Allah gwawadde ekifuba ng'agamba nti oba wakawakiri wa maaso. Allah gwalwaziza okugulu agamba nti oba olwalangako ekiro n'otalwala kugulu. Allah gwalwaziza omugongo agamba nti bannange ebirabo byonna bikuluma nga n'otaluma mugongo. Allah gwalwaziza okutu agamba baganda bange tomanye bulumi nga tolwalanga kukutu. Ow'erinnyo bw'atyo, ow'omutwe bw'atyo, ow'omukono bw'atyo. Naye gwe Allah akuwadde oli mulamu. Man asbaha minkum aminan fi sarabi, Allah bwakukasira n'obukeesa nga toyina kunoonya, muafan fi jasadi, nga toyina wakuluma. Naam, muafan fi jasadi, nga toyina waki. Omubaka alayhi salatu wassalam yagamba nti ni'matani, ebyengera bya mirundi ebiri, maghbunu fihima kathiru min annas, abantu bangi majority babikozesa bubi. Abantu bakozesa bubi ebyengera bino bibiri. Ekisooka as-sihha, akaseera kamala nga Allah atuwadde obulamu. Allah bw'abawa obulamu, amaanyi gammwe gonna mukakasa nti alhamdulillah, olw'okuba bweweetunaatuna bwoti ng'entumbo ogiyina, akabina okalina, ekifuba kimala alhamdulillah, ng'ogamba nti kati kyekiŋŋaana okukunama nakyamawa. N'osalawo ebyengera Allah byakuwadde bwoti gw'obiyise mu mbeera bwetyo. Tunuulirayo Allah gwe yatonanga mugongo bafu, ng'ayina entumbo ennungi nnyo mu kugulu kumu, ng'okugulu okwokubiri kwewetera ku muggo ng'oyinza okugamba bakutonderako, ng'atambula atyo. Tunuulira Allah gwatambuza nga yegenda yenyoola bwenyozi bw'ati. Asiha, obulamu nga toyina wakuluma. Embeera ennungi gy'olimu gitwale nti kyanjawulo. Allah agenda gikubuuzaako ega nti thumma latusalunna yawma idhin ani naim. Allah agenda kubuuza ku byengera bye, kyengera ky'obulamu bwe yakuwa. Wakola ki? Essola zaakulema okusaala ng'oli mulamu, onaazisaalira ku kitanda? Essola zaakulema okusaala ng'amagulu gonna ogalina, oyinza Allah amale kusuula kabenje ozisaale? Ebyengera Allah byatuwadde ng'ekyengera ky'obulamu tukitwale nti nsonga nnene era tugikozese bulungi. Aminan fi sarabi muafan fi jasadi, ng'omubiri gulamu bulungi. Allah lwali kulwaza ekitundutundu ku mubiri gwo, obulwadde obutuufu lwogenda okugamba nti Allah oyina ebibonerezo. Nakulesa bwetu mbeera toyina na bw'oginnyonnyola abantu, naye nga wallahi olumwa, ne buli akulaba alaba oli nnomo, naye ng'obulumi bw'oliko okakasa nti mu nsi gw'osinga okuba ku kikaliriro. Lidhalik tusaba Allah subhanahu wa ta'ala tuteeke mbakozesa obulungi akaseera kaffe ak'obulamu. Ekyokusatu, kuba ebiseera biweddeyo era nga kyekisembayo biidhinillah, yagamba nti indahu qutu yaumi,
endahu qutu yaumin ng'oyina ekyokulya ky'olunaku olwo Allah akusaasidde obukesezza toyina kunoonya kyakubiri toyina wakuluma kyakusatu oyina ekyokulya ky'olwo lwokesezza otegedde ng'ekyokulya ky'okwolokola otya bw'oba muwuula oyinamu 10 olusobola okugula ekiki ekikomando kale oba oyina bwe basobola okukikuwola kitegedde bw'oba mufumbo nti kale oyinamu sirinsi 25,000 ezigula akawunga oba kale waliwo we bayinza okukakuwola ng'oliwo bayinza okukakola ki okukakuwola nga kyonna mu mbeera gy'olimu indahu qutu yaumin ng'olina ekyokulya ky'olunaku olwo oyina ekyokulya ky'osobola okukozesa ku lunaku lwokola otya lw'olimu ng'olina ekyokulya ky'osobola okulya ku lunaku lwokola otya lw'olimu abaddu abasinga obungi wallahi iddakhalna ataamu lishaharain mu nju zaffe mulimu kilo z'obuwunga 25 mulimu ensawo z'obuceere 25 mulimu kilo z'omuceere 25 oyina ettooke mu nnyumba oyina amakuloni oyina edduuka we basobola okukuwola emmere naye mubasinga okukaaba ennaku gwe tegereza gwosinga okukaaba eki ennaku muntu yajjirwa agammere muntu yajjirwa obuwunga neera miceere la hawla wala quwata illa billah okimanyi nti waliwo omuddu akeera ku makya ng'aga nti oba ŋŋenda kutandikirawa oba ŋŋenda kukomawa ng'ekyokulya kye takibala nti kiina ensawo mwe kivalaga nti mungu wansaasirira n'ensanga ensigo y'ekikajjo manya ensigo y'ekikajjo la hawla wala quwata illa billah eyo embeera twagiwangaaliramukko naawe okimanyi nti wagiwangaaliramukko ey'okulya enkwalo ya ffene si lwakwejalabi oba mululu ng'onoonya survival nga bw'ogattagattamu mu lubuto temuli kakola katya ng'ewakati wali kiriwo n'osanga enkwalo ya ffene nodda ebbali ne weekweka olw'obutajjayo kifaananyi kibi kuswaza wawaka n'okalakata enkwalo ya ffene okusinga ente egikokose n'ogirya obutalekaawo kantu nodda ku nsigo y'ekikajjo gye baamenyeeko bino ebisigo ebisembayo n'obiyubula nga kyonoonya mu lubuto mubeeremu akakola katya akalimu abange mumanyi kye bayita enjala Allah okutuuka okuga nti walanabluwannakum bishaiin min alkhawfi waljuu'i omanyi obunene bw'ensonga ezo Allah okugezesa n'okutya ekyo tukyogeddeko okusooka aljuu enjala baganda bange ab'ebitiibwa la hawla wala quwata illa billah etamanyi saizi enjala etamanyi myaka enjala eruma omuntu omukulu n'omulaba ng'atandise okgendako oluvuuvuvu ku lususu naye nga yensiza ebizigo naye nga olusutandise okgendako obuwungawunga bwe buti lwanjala emimwa ne gimyukirira ne gisiiwuuka nanoonya ekyokukola nga tekirabika ate mulimu abaddu ababa n'ensa nga atya n'okugamba omuntu nti owaaye ndi bubi naye n'omutunuulira nga wallahi embeera gy'alimu ye muyala ddala kyova Allah subhanahu wa ta'ala yaga nti wa amma saa'ila fala tanhar yenna ajja ne puroguramu nga ekizibu kyebyakulya tokola otya togoba muwe ekyokulya alye muwe ekyokulya akola enjala kigambo kizibu mu bimu ku byaleetera abasahaba okukaabira mu lusenyi mwe baali Allah mwagamba nti afahasibitum an tadkhula aljannata walamma ya'tikum mathalu alladhina khalaw min qablikum massatuhum alba'sa'u wadh-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu walladhina amanu ma'ahu mata nasrullah mubyamu Allah byagezesa nabyo asharaid mwalimu emitawaana mingi omwali n'enjala enjala neruma abasahaba ne batandika okulya ku ngoye agaayo afunemu olunyonyo luli abuzeebuze enjoka
enjala yaruma mulembe gombaka Muhammad sallam omukyala yajja maaso gombaka sallallahu alaihi wasallam munjuye mama fi Aisha yarimu nga kituufu ekimulesa Rasulallah njala mama afe okuyingira munju nga mutuufu mulimu entende ssatu bwe yazireeta omukyala bwe yakwata emu n'agiwa omwana n'endala omwana ye bwe yakwata eyokusatu agirye ng'abateezaabwe zaweddewo dda tobuuza nti ensigo baziriiramu oba tebaziriiramu nga bayolekedde maama bamutunuliza amaaso ndi maama ogenda kulya entende eyo nga tukulaba faqassamaha maama kyava agimenyamu wakati waayo n'agyongera abaana enjala efaanagana ku bwetyo eyaluma omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama fakharaja min baitihi n'afuluma ewaka ekiro manye enjala ekufulumya mu maka ge ekiro ng'okakasa tolina kaduuka wogenda okonkono baga nti abange ndi bubi njala omubaka alaihi salatu wassalam afulumanga enjala emuluma mu kutambula bwati okugibuzaabuza agenda okusisinkana ne mukwano gw'enfanfa Abubakari nti mubutuufu emuli bubi banyumyanyumyamu nti ate gwe ng'ovuddeyo ewaka nti ya Rasulallah njala tegeresi aga nti wallahi nange kyekinfulumiza bwaba bali awo fajaa Umar bin al-Khattabi radiyallahu anhu kyava agenda maaso naga nti maatha akhrajatkuma mme lwaki mufulumye ewaka wammwe ekiro kino sallallahu alaihi wasallam nabaga nti ya Rasul nabaga nti wallahi tufulumye lwanjala ne Umar nabalaye nti ya Rasul wallahi ma akhrajani illa al-jua nange sina kinzije wako okujjako nti njala la hawla wala quwwata illa billah omubaka sallam n'empologoma bbiri mikwano gya Allah nfanfe nga njala ebadde waki ewaka bwati omubaka sallallahu alaihi wasallama mpaka bwe yagenda ku maka ga sahaba omu n'abakyalira omwami oyo bwe yalaba ab'ebitiibwa abasatu abazze mu nju ye kyava ayingira ekisibo kye omubaka saa sallam aga nti newankubadde osanyuse nnyo tosala embuzi eyina eggwako n'agenda mu maaso n'asala ensolo n'afumba ne balya ne bafuluma fashakarullah mpaka n'agamba basahaba bino wallahi latusalunna an hatha an-naimi Allah ajja babuuza ku kyengera kino laqad kharajtuma min buyutikuma tawiyaini mufulumye waka wammwe nga mwenna muli bayala fama rajatukuma illa wa antum temusobodde kuddayo kujja nga Allah amaze okubakkusa kirabye enjala baganda bange teyina gwe teyawula nti ono nabbi oba si nabbi newankubadde nti omubaka sallallahu alaihi wasallam yalina chance nti ye yasobolanga okuwaasola mu kusiiba n'asiiba n'atasiibulukuka n'agatta obugasi n'akola atya kuba sahaba yabagana nabbi yabagana okugatta okusiiba nga nti ya Rasulallah gwe gatulaba okikola n'abaga nti ayyukum mithili kumwani afaananaze fa inni abitu inda rabbi yut'imni wa yasqin nze Allah wange andisa n'akola atya nanywesa kati mwe mulye la hawla wala quwwata illa billah enjala yaluba basahaba okwali sahaba yitibwa Abu Hurairata radiyallahu anhu bwe yagenda mu maaso yaga nti wallahi kuntu ajlisu fi tariqihim atulanga mu kkubo lyabwe eribafulumya mu musikiti famarra biya Abubakar nampitako fasaaltuhu mas'alatan fi lquran keva mubuuzaako mas'ala agamu mu Qur'ani fa ajabani walam yut'imni kyava mpa ansa n'agenda famarra biya Umar nampitako naye fasaaltuhu mas'alatan naye ne mubuuza mas'ala ge gamu tegereki manyi bagamba nti yababuuzanga ku aya egamba nti wayutimuuna taama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira nga bonna bwe bamuwa ansa bwe bakola batya bwe bagenda aga nti famarra biya abal qasim mbandi awo taata wa Kasimu nampitako fasaaltuhu kyenva mubuuza amasala ge gatya kegamu omubaka sallallahu alaihi wasallam bwe yagenda maaso n'okuwulira yaga nti falamma raa ma fi wajihi tabassam Abu Huraira aga nti nabbi bwe yalaba ekyali mu feesi yange mu njala n'endabika omubaka n'akola atya n'amwenya faqala li naŋŋamba nti jantugende
n'agenda naye. Bwe yatuuka ewakaawe ista'dhan, yakonkona n'asaba bamuggulire. Lwaki omubaka wa Allah asaba bamuggulire ng'ayingira ewakaawe? Ensonga siringa bbiri esooka nti omuntu yenna buli bw'oba oyingira ewakaawo naddala nga tobaddeewo sibeto okonkone, kiyambeko abantu abali mu nju bakole batya? Beteeketeeke. N'ekirala nti singa obadde ewaka ng'oddayo n'omuntu atali wa waka, olina okutegeeza abawaka beteeketeeke. Owewange bw'abajja okuggulira nze ajjanga bw'ali, kuba wenjagala okukola ki? Naye ate laba nagenze n'Abudalla luddawa. Olaba omukyala bw'agenda okujjanga bw'ali ng'amanya azze kusitakabbala bbaawe, alebe ate Abudalla amulabe mu mbeera eyo. Sibeto oyoge nti nzize naye ndi ne gundi. Naam, kimuyambeko okudda mu wardrobe, ajjayo jilbaabu akola atya? Agiseeko okusobola okuggula oluggi. Omubaka alayhi salatu wassalam bwe yayingira ewaka, fawajada kuban, n'asangawo just a glass emu min al-laban, nga yaki? Y'amata. Kyokka nga naye akakasiza ddala teyagireseewo. Kyava ababuuza nti min aina lakum hadha, gano amata mwagajjeewa? Omukyala n'ayanukula nti ahdaka laka fulanun au fulana, gundi yeyakoze atya? Yeyagakuwadde ng'ekirabo. Faqala li abi hurayra, nabbi kyava agamba abu hurayra, ud'u li ahla suffa, genda ompitire ba ahlu suffa. Ahlu suffa kanu fuqara'u sahaba, baali basahaba baali nga abaavu ennyo, alladhina kanu ya'maluna binnahar walaysa lahum baytun ya'wuna illa masjida rasulillah, naye nga tebalinawo maanyi gasobola kupangisa ruumu, nga wekawungeera akawungeezi babeera muki? Mu masjid. Omubaka alayhi salatu wassalam naga nti genda obampite. Basahaba baali babitiibwa. Omwali sahaba ayitibwa Bilal bin Rabah, omwali sahaba ayitibwa Shuaib ar-Rumi n'abalala, n'Abu Hurayra bw'ati nga nti genda obampitire. Abu Hurayra akekasizza nti ewaka alesseewo gilaasi y'amata etya? Nabbi amugambe agende ayite abasajja bali 7, ahlu suffa baali nga 7, naga nti genda obayite bonna. Abu Hurayra ga nti fajaa'u jamii'a, bonna ne bajja mu mbeera yaabwe eraliikirivu. Kale singa nsanzeeyo babiri, naye fajaa'u jamii'a, bonna bakola batya? Ne bajja. Bwe bajja, omubaka sallallahu alayhi wasallama kyava akwata ekikopo n'akikwasa Abu Hurayra n'amugaa nti a'tihim, gwoba obawa. Abu Hurayra agamba nti wallahi wadadtu an akhudhaha, negomba nkwate ekikopo kino nkinywe lumu nze nsooke nkole etya olw'embeera gye nakola atya? N'agamba nti illa lam ajidu buddun fi taati llahi wa rasul, naye olw'okuba nali siyinza kukikola kulw'okugondera Allah n'omuki? N'omubaka we. Omubaka sallama n'agamba Abu Hurayra nti a'tihim fa a'taahum. Abu Hurayra n'akwata ekikopo n'akiwa yasooka, fashariba, n'anywa mpaka bwe yakkuta, n'akwasa omulala hatta sharibu jamii'a, paka bonna bwe bamala okunywa. Bwe bamala okunywa bonna ne wabeera nga wasigaddeyo Abu Hurayra n'omubaka. Nabbi n'amugaa nti ya Aba Hurayra lam yabuqa illa ana wa ant, tewabulayo okujjako nze naani? Naawe. Qala bala ya rasulallah, owange nkakasa kyekyo, tegerekisa kyekyo kituufu, nze mbulayo naawe sallallahu alayhi wasallam. Omubaka kyava amugamba nti ishrab, kati gw'oba onywa. Fashariba, n'anywa amata. Naawe omubaka Nabbi n'amugaa nti ishrab